Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatta. Olwaleero jakadde mpayo ku ddagala mwenna abakyala wamu nammwe abaami kubadde olina omuntu wo naye ng'omuntu wo olaba takyakufaako oba ng'olina omuntu gw'okwana naye ng'ebirowoozo bye biri walala nga takuliiko, era naawe omukyala ng'olina omwami ng'olaba azikiza omuliro, mwali mutambula bulungi naye nga takyafaayo, ng'oyagala ebirowoozo bye bidde gy'oli abeere ng'akulowoozaako, abeere ng'akuyaayaanira, beera ng'otunuulira eddagala lino. Eddagala lino omuntu oyo olina kumukwata mu ngalo, olina kufuba kulaba ng'omukwata mu ngalo. Singa onaba omukutte mu ngalo kijja kuba kirungi nnyo. Ogenda kubeera ng'oyogera bwogeza ebigambo bye ngenda okubuulira ng'omukutte mu ngalo, nga weesiize eddagala lino lye ngenda okubuulira mu ngalo. Mulimu nammwe n'okwana omuntu naye n'abeera nga takufaako, akuliridde ebintu byo, beera ng'otunuulira eddagala lino lijja kuba likuyambako. Nkusaba ofune ke bayita akafansonyi akatono, funa akafansonyi akatono oba ke tuyita kamuko weewumbeko akakati akamu, ofune ekifuula, ku kifuula funako bikoola, funako ebikoola ne ku kifuula, ofune ne kayaayaana. Eddagala eryo ligatte wamu, lyanike likale bulungi, lyanike mu kisiikirize oba mu nnyumba. Bwe limala okukala beera ng'olikolamu ensaano entono ennyo, likolemu ensaano. Bw'omala oddikolamu ensaano, funa ebizigo, funa akazigo nga tekaliimu ddagala lya abo. Bw'ofuna akazigo ako akalungi oba aka tiputopu kakola bulungi nnyo, beera ng'oteekamu eddagala eryo limikisinge mu bizigo ebyo. Bw'omala oddigattamu bulungi, nkusaba obeere nga weeteekateeka bulungi. Bw'osisinkana omuntu oyo oba n'omanya nti ngenda musisinkana, ddira eddagala eryo oba ddira akazigo ako k'ogaseemu ensaano y'eddagala eryo lye nkubuulidde, beera ng'ebizigo ebyo byesiiga mu ngalo. Weesiige mu ngalo, bw'omala genda osisinkana omuntu oyo. Omuntu oyo funa chance obeere ng'omukwata mu ngalo. Bw'oba omukutte mu ngalo beera ng'oyogera ebigambo bino kye bayita okulaamiriza. Kibeere kikulu nnyo omuntu oyo, kyandibadde kikulu n'obeera ng'omanya amannya ge. Kijja kuba kyanguwa bulungi nnyo. Bw'oba omanya amannya ge osobola okugamba bw'oti nti gwe gundi nkwatibwa ku kafansonyi obeere ng'onjagala. Kino kifuula, njagala kifuula ebirowoozo byo bidde gye ndi. Obeere ng'olowooza nze nzekka, obeere nga oyaayaanira nze nzekka. Bw'otyo beera ng'oyogera bw'otyo eno omuntu ng'omukutte mu ngalo. Eno nga bw'oyogera ebigambo ebyo bikulu nnyo. Osobola obyogera ng'oyanguyiriza. Sooka obikwate bulungi nti gwe gundi nkwatibwa ku kafansonyi onjagale. Kino kifuula, njagala kifuula ebirowoozo byo bidde gye ndi. Obeere ng'olowooza nze nzekka, obeere ng'oyaayaanira nze nzekka. Bw'otyo bw'oba okola, bw'oba olaamiriza, bw'oba oyogera, kigenda kuyamba omuntu oyo ebirowoozo bye bijja kudda gy'oli, abeere ng'akulowoozaako. Mugende mu maaso n'ekyo ky'onaaba omugambye. Kankuwe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.